nsumba mwana wange musumba Tony MUKWAYA tusumba church eyitibwa Streams of Life Church Matembo twanisaba otumidde yasobola okuba olulima lwange eddaga nakalufulunya naye nina midi ezimu ezenatala kole bagamba nibyo musiko simuki simulungi bala tango bambuulirira neneetereza mbadde mu music ebbanga libadde ddemeko naye nasazeewo okunonoka main issue ekyanetedde okukola concert eno njagala kuzimba ennyumba ya Mukama. So nabala twanenga nkoze ntya okuzimba ennyumba ya Mukama nga nkozesa my talent kukusalawo nenkola concert nga Mukama ekinaavaamu kyonna kigenda ku nnyumba yo egenda beerawo Sande eno 27 ono ku Streams of Life Church e Mengo wa Bishop George Mwebe okutandika ssaawa 9 bweziti. Nze ndi muntu aganya okusinza Katonda nawe eddala tugamba tugenda kusinza naye omuntu aleeta oluyimba olusaba it's a praying song, not a worshiping song. Nenenga Mukama njagala kuyimba ennyimba eziwaana because olina olwala mutukuvu lwogera ku Katonda yekka tekirimu Mukama banze Mukama oba kino oba kitegeera nti bayogera ku bulungi bwa Mukama ku bunene bwa Mukama kumu ekikola ekimusaanidde kiba natuula wansi ne bayita wange bamuti Andrew netukaminga ku mutukuvu balaita mugodi nti mulufuuse ensonga nzika twali mu studio nga tuliko dingo oluyimba lwa mutukuvu profesa negerega mati oluyimba lugenda kufuuka ettaala eri music ministry yo balaita mugodi nti yalufukidde ettaala up to now kyebala nti era binalutumya albamu yange nti mutukuvu album launch. Nsaba abantu bategere ekintu kimu okubeera mukyala musumba nze nsoka sikiza nti ndi musumba until God calls me in that office. Nze ndi mukyala wa musumba Mukama nange bwanaba season etuuse nga ansitudde nja kufuuka musumba kubanga talent tukozemu mistakes ezinyingi nti nga abakyala abasumba ne tuyingira mu bintu nga tutubitegeera nkikola akavuyo ku kituuti naye nze mbagamba nti ndi mukyala musumba siri musumba concert zino nze sikyesaba abali mu industry tuyige okwewa respect to each other. Omuntu nawaba upcoming niwaba nga muli munene just to respecting each other. How? Nti alwemba nti concert zino zaida kafuma tafuna timetable eriko concerts exist nefuluma naye nga date ezimu nga oliko weka endala oleke tegeera naye ogoleka nga bujja mu maaso nga upcoming aliko yeka ateereko concerts and that thing is not good kakati ogoleka nga olunaku lumu kuliko concerts 8 ekintu kikosa ffe ng'abayimbi ntera ogamba abantu nti nze siri entertainer first of all togenda kulya nga olusuubira nti ngenda kukusanyusa nnyo ku entertaining but we are going to worship our God ate Mukama agenda kukka awonye omusumba ajja kujja kuyita abalokoka because I believe abagenda okujja balokoke tulinawo John Mary ninawo Lena Price ninawo Mami Carol ogwenakola n'egumba lwaki kitegeeza omuntu gokuze nga omwegumba naba nga platform agenda kujja aweereze kiwulika bulungi mami era nesunzu nakuolwo nina Mwengo Gospel Family ekulibwa mukulu James Sengendo tuli bangi ngeyo group tulina Mima Michael tulina Mami Malinga Lilian tulina bannange Fifi Jex tulina Juliet Neme Juliet bannange abayimbi bangi just nti bangi bonna bagenda kubawa blessing. Gets gonna be another it's better or you can manage to because someone that's sharp to get one time back sound is a chance okuingira abato nabakina abato nabo kabaroze to time. When you look at me, tell them somebody, you keep smiling. Oh, my name is Florence.
yes mukwaya abantu bajja bakubagire maama oli musenza mulungi nzikiriza katonda myaka 2-3 ojja bosobola okutuuza nakivubu ate ojja kuba ewedde ng'otuuza nakivubu nga tuzebuze kusenza mukama akikolere akonsanyisiza tuwumulamu kati ninja komawo masawa omuyimbi Gibson